po jako akawuwo batweyungeko nga tukola omulimu ogwo gwa nakyewa. Abantu abaliko obulemu ssaako n'abo ababalabirira abawanjagidde gavumenti okendeza ku bbeeyi y'ebikozesebwa ebigulu obiwanana bibagambye nti bibalemesezza obulamu okutambula obulungi. Aleese ettooke aleese eki bwe tuti bwe tubeererawo ku kisa ky'Omukama naye nga tetulina ti ono yatuyamba omwawufu. Ebizibu bino babibulidde bannalotale Tabeera Nansana nga bali wamu n'abasawo okuva mu ddwaliro e Butabika mwe balambulidde ssaako n'okudduukirira abantu bano n'ebikozesebwa omubadde obugaali ssaako n'ebirala bibayambeko mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Eri yonna ne mu kyalo gye nnali nga bajja abazungu n'amukuba ebifu bano abankwata ku mukono bamukuba ebifaananyi zisibula babibadda nti batufumyeyo kye. Nansubuga Harriet ng'atemera mu gy'obukulu 5 nga imaama wa Natija Alex ow'emyaka 30 ng'ono yazaalibwa aliko obulemu ono atubulidde embeera mwayise okumala emyaka 3 ng'alabirira omwana we. Naye gyo gyonna emyaka nga ngula ligula eri ebbeeyi nga njagala abeere tagaaya takwata tayogera tatambula ate yasooka kwekulula nga tutimba bwati naye omwana ono ambonyabonyeza ku nsi kuno bazadde be olwafa ab'ekika kiri bamaala mugongo bafune entoba naye. Bano bagamba nti bo ng'Abawangaala n'abantu abaliko obulemu basanga okusoomozebwa kungi omuli okuboolebwa wamu n'ebikozesebwa okubeera eby'obuseere. Abantu n'okujja ewaka batebagala kujjawo oluusi eddagala lya bbeeyi okulifuna naye eddagala lyo lya bbeeyi nnyo okulifuna n'obugaali obwo era naye twetaaga obwetaavu bw'akagaali ako. Embeera eno yeviiriddeko bannalotale Tabeera Nansana nga bakulembeddwamu Ssenkagale waabwe Namirembe Rebecca okudduukira bano n'obugaali ssaako n'ebintu ebirala era nga bano wasinzidde wano ne basaba abo bonna abalina obusobozi okuvayo badduukire abantu abaliko obulemu kuba nga bayita mu buzibu bungi ekiwa abafeera omwaganyi okubakuba ebifaananyi ne babafunirako obuyambi okuva mu bagabirizi b'obuyambi. Abalina obulemu bazadde baabwe obusobozi balina butono. Kati omwana ng'ono talya mmere nga matooke, alina kunywa mata, alina kulya nsujju, ate maama nga mufuna mpola ng'agasseeko n'okumusitula. Bwe mulimu omunene obuzibu obunene bwasinze okusanga ng'alina omwana ono. Wabula Paulo Kigozi okuva mu ddwaliro e Butabika alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abatabuse emitwe ogweyongedde kyagambye nti kino kyeraliikiriza nnyo era ng'agambye nti kisaana okunoonyerezebwako mu bwangu ddala okusobola okuzuula ekizibu we kivudde. Simanyi lwaki omuwendo guno gweyongedde bw'oba abantu bano mu ddwaliro bangi. Ekyokubiri gye ndaba mu ddwaliro abasajja tebaliiyo abakyala balina n'abantu bano era n'okugenda n'abantu bano n'okugenda nabo omutata w'omwana ali atya ntata w'omwana yanziruka kudda yakolaki yagenda bose amu babaleka mu nnyumba. I wish there would be a way government would waiver off some taxes on some of these wheelchairs so that even those who are not able to access them they can really find. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Kyemusinga okwagala nsiimye basawo Mukama abaddizeewo